Abed Bwanika atugambye ekibiina kya Nuupu kitambuzibwa family. Kitambulira ku ntoliza family. Abed Bwanika bw'ayogera bw'atyo oyinza obutamunenya kuba bw'atyo bw'ategeera. Atya. Kubanga bw'ogamba nti ekibiina kitambuzibwa family nga mulimu abafamily bameka b'omanyi abali mu Nuupu abali ku ntikko waggulu. Nyanzi yekka. Eyo ye family. Yasinga yamuwadde ssente abyogere nga mulimu Kataaha, mulimu Muhoozi, mulimu Sale, muki, mulimu Kaguta. Yawadde Abed Bwanika ssente abyogere. Bamuwadde ka ssente. Toyinza kunkakasa mbu tebamuwadde ssente. Lwaki? Omuntu yenna ategeera nga tebamuguze tasobola kwogera kya busiru ng'ekyo. Byebiruma eggwanga. Ne mu kugaba kaadi. Nuupu bw'ebanga erimu Nyanzi ne Kyagulanyi nga bali ku ntikko kyekireesedde amafuta okwambuka. Kyekireetedde sabbuuni obeera owa Kasanvu. Oba kyekiganye enguudo z'omu Kampala okukolwa. Kati Abed Bwanika alina n'envi mbirevu. Kyekimu ku kiraga nti yali badde muntu asinga ne Kyagulanyi emyaka nnyo. Abaganda bagamba obukadde magezi. Tagamba kyamukaddiye. Naye kati lwakyuka abakadde b'ennaku zino abasinga 98 ku buli 100 basiru. Nsobola obba kubali abakadde nga 6 bali mu ggwanga nga be batubonyaabonya. Ekizibu kya Uganda si NRM. Mumubisibwa ne mugamba NRM atufugidde ekizibu. No, ekizibu kya Uganda Museveni si NRM. Atya. Kubanga Museveni alina abawabuzi naye abawabula. Ekituufu. Era obununuzi bwa Uganda tebuli mu Nuupu. Buliwa. Buli ku Kyagulanyi ng'omuntu. Era ebintu ne bwe bikyuka Kyagulanyi n'abeera nga yowe NRM nga Museveni yowa Nuupu. Era abantu bakyuka ne badde ewali Kyagulanyi. Kati ayogera bye bawulira. Ako kalemanya abantu okulowooza nosaba omuntu ng'alekana NRM etufugidde ekizibu NRM etufugidde. NRM kyo ng'ekigambo tekiina buzibu. Obuzibu bwa Uganda Museveni. Kitegeeza Abed Bwanika ayogera ng'era omuntu anaatera okukola ki? Okufa. Talumirirwa nsi. Ye kati Abed Bwanika kale tukiriza abanyanzi be basalawo. Kuba akafaananyi ku ndowoozayo nga singa baali bakuwa kaadi, singa baali bakuwa stamp. Ng'otegeera bw'otyo nga weesulisa. Abed Bwanika singa yatunda dde ekibiina. Twandibadde twebuuza kuba Abed Bwanika naye bw'obanga olowooza bw'oti kati gw'ate twate tukyakwebuuza. Wowe NRM nawe birabanga opposition. Kubanga ekyokukola hati ne bw'obawo NRM ne bw'obawo opposition ekintu ekituufu kyo kirina kusigala nga kituufu. Ekyokubiri tosobola kubanga oli ku ddaala ly'ababaka bwa Parliament nga wali ovuganyizaako ku bukulembeze bw'eggwanga n'olemererwa. Mu kulemererwa n'ojja ku bw'MP ne wabaawo ekibiina ekikuyamba n'okiroko because Masaka Masaka manyi kwanga opposition. Now waliyo DP waliyo FDC yali asobola okujja independent yali asobola okugira abantu wonna yali asobola no creatingawo ekiki najjango mbaka wa Parliament nga bwazi okitegedde ekyo naye yalabanga Nuupu weeve eriwo yesobola omutuusa mu Parliament and he did yakimukolera siwe kiri kakati naawe omuntu akuyambyeko n'otuuka waggulu ate bwe bukya ku makya n'otandika omukuba amayinja ekibuuzo kibuuza bw'onooba ovaayo ng'ogwana yanaakutanga Nuupu eno Abed Bwanika agifaita dda kuva dda mabega naye bakayogera yavaayo n'atuweereza ensasaanya ku ssente zonna ezasaasaanyizibwa ku mbaka Betty Nambozi owe mukono ani yali abimubuuziza byali bigatako ki ku ggwanga bwe libanga eggwanga lyamuteekamu ssente kitegeeza eyo gavumenti eyagala abantu bayi babiri balamu ekirala Abed Bwanika agamba nti Nuupu ya family ye kenyini juzi yakamala okulondebwa okulira akakiiko ka Parliament akalondoola ebisuubizo bya gavumenti kukitegedde naye si wa family mwatu for your own information niba akamala okumuweereza ekisanja era yakulira okitegedde Joyce baagala wuliriza Honorable Joyce baagala ntwatwa ombaka omukyalo wa Mityana ye mumyuka we naye wa family gwewerabidde muno sabbuuni okugula sabbuuni okuteekeddwa okugula nusu 10 ngugula nusu 7 oli muwoza NRM ekoze nga bali kusendeza ffe balya nga weerabidde nti nno lita y'amafuta inogulwa nusu 7 egula nusu 8 oli mutugamba nti nno NRM ekoze baana bameka abagudde naawe ekyo kye nakugambye wali NRM teyina kyekoze ebyonoonedde ddala ebisaanawo ekyo kye tusobola nitusobola kati emyaka 3 bakoleramu basangawo bisange
omuli poliisi basanga bisange poliisi ezisinga wano mu Uganda zipangisa tezisasula na bannannyini bizimbe ebyo ekamuddemu ng'amba nti yakola oluganda olutuufu luno bw'omala okwoza n'oteeka mu olwo olugoye luba luzemu ne luddugala oba tosobola kyenzikanya nakyo katolina bw'okakasa muntu ekyo kyenzikanya nakyo uliriza kunziremu Eddi mungambye yakola nga n'ebizimbe byennyini byekoleramu ebisinga bya poliisi si ye yabizimba nga n'enguudo ze yasangawo zikyalinamu zeekoze zoonoonese mbwekoze eba ekoze eki oluguudo lulwawo wammanga lwabomoka tebannaluggulawo olwabakoze. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 ebikumi 2 ne noti 7 tubanirizaako bassebo ne banywa mwenna gye musizira okubanga mutulaba buli omu wawangaalira tukwebaza abasubscribinga abasharinga namwe abafollowinga mwenna tubeebaliza ddala. Tuli mu kibuga Mbende tusinziranga bulijjo okubanga tukuweereza ne leero tuze ku Great Media UG ne Great Media UG Facebook page ne ku TikTok wonna mwebala okubanga mutugoberera. Nsonga lwaki tuze olunaku olwaleero tuze ku nsonga ya Abed Bwanika olunaku yalweggulu yategeezezza waliwo story yalabikidde mawulire ng'omukulu atunyonyola ekibiina kya National Unity Platform nga bwe kiri ekya family. Abed Bwanika mu kujja mu National Unity Platform yava ku bwa president, yasooka kwesimbawo ku bwa president ne bigaana. Kati ndowooza bamubaliramu nti jangu ku bwemupi mu bibiina byonna yagenda mu nnumpu. Kati yavuddeyo n'ategeeza nti alina okwogera baba wakwogera baba mu makaadi oba bagimuwa tebimusala abalonzi be basalawo. Kale no tuzze reply-yo en Abed Bwanika tuli naffe aba Shaba Crunch Daddies. Shaba Crunch Daddies bakolera half cakes ennungi Daddies ennungi gwalina omwana ngo bugenda kukyala ku ssomero genda weekwate zino Daddies nnungi nnyo. Basangibwa Mbende wano mu municipality mu Kibaati wali ku kizimbe ekipya ekya Danise Chanzi opposite ne wali transformer y'amasanyalaze ng'onaatetoka club 1 awo we bali mu lukuubo ng'oyambuka ngadda ku UNRA. Genda banoonyeeko balungi nnyo. Ndine Frank side wano side eno ndina omukulu Maweje Picos onono twate tumujidetangako wano gwe gusoose kansala akikirira ab'e Bulongo ku district gwe tuli naye Maweje Picos wali so nga tugenda zitunuliramu tulabe Abed Bwanika ono yandiba omutuufu oba omukyamu naye obukyamu bwe n'obutuufu bwe ate ffe tagenda tusiriwazanga natufula batategeera. Frank so kuze kubatulaba bumalo babuzaako Abed Bwanika yatuwadde amagezi n'atubuulira tekibiina abasajja bakiteeka mu nkwawa. Abatulaba ku Great Media mbalamusizza era mbassaamu ekitiibwa mwenna abali wane waffe Uganda n'abali musizebwe n'abali bunaayira mwebale nnyo mwebali eddala tulaba. Nyongera okwebaza abalikinga n'abasubscribinga tuwazeze 2500 kitiibwa kya Mukama. Bepo n'abo abatuvuma ate mwembeebazaako ensusso kubanga ffe bwe tujja ne tumenyaamenya ensonga nga bwe tuziraba mwe ne mujja ne muvuma ne tumanya amaka mu mwakulira mweyongera ovuma musimbule embalaasi kubanga ntera obbagamba nze tolina kivumo kyoyinza kunvuma mu nsi ne kinnuma kubanga already kiba kivumo omuntu wagamba nti olinga kino ng'ate gwe okimanyi si kyo. Nze kasita onvuma nti Frank olinga embizi nga ngenda ewaka nga nzijjayo endabirwamu mpaana mbizi mbunedda kikuddira. Abed Bwanika atugambye ekibiina kya NUP kitambuzibwa family kitambulira ku ntoli za family.
Abed Bwanika bwayogera bwatyo oyinza obutamunenya kuba bwatyo bwategeera atya kubanga bw'ogamba nti ekibiina kitambuzibwa famire nga mulimu abafamire bameka b'omanyi abali mu nuupu abali ku ntikko waggulu Nyanzi yekka eyo ye famire yasinga yamuwadde ssente abyogere nga mulimu Kataaha mulimu Muhoozi mulimu Sale muki mulimu Kaguta yawadde Abed Bwanika ssente abyogere bamuwadde ka ssente toyinza kunga kasambu tebamuwadde ssente lwaki omuntu yenna ategeera nga tebamuguze tasobola kwogera kya busiru ng'ekyo yatugambye nti mu nuupu ekibiina bakitambuliza ku ntoli za famire eggwanga ne mu kugaba kaadi nuupu bw'ebanga erimu Nyanzi ne Kyagulanyi nga bali ku ntikko kyekireetedde amafuta okwambuka kyekireetedde sabbuuni obeera owakasanvu oba kyekiganye enguudo z'omu Kampala okukolwa. Omanyi Edi omugezi omu yagamba tekisina mugezi biri mu Bayibuli nti omuntu yenna omusiru bw'asirika awulikika ng'omugezi kuba abatayogedde naye gwe muyita omugezi bw'ayogera n'ayogera ebyekisirusiru amaze okweyanika kati Abed Bwanika alina n'envi mbirevu kyekimu ku kiraga nti yali badde muntu asinga ne Kyagulanyi emyaka nnyo Abaganda bagamba obukadde magezi tagamba kyamukaddiye naye kati lwakyuka abakadde b'ennaku zino abasinga 98 ku buli 100 basiru nsobola obba kubali abakadde nga 6 bali mu ggwanga nga be batubonyaabonya so temuddamu gamba nti obukadde magezi kubanga n'abasiru bakaddiwa kambuze Frank bwe tokkiriziganya na kya Abed nti kino ekibiina okukitambulizanga ku ntoli za famire kigenda kisuula mu nnyanga Edi ekikulu bannayuganda kye beetaaga si kibiina kutambulira mu nkwawa za muntu si kibiina butatambulira mu nkwawa za muntu twetaaga buweereza famire eyo etambuza ekibiina ekitambuza bulungi oba bubi ndowooza bo balina bibanyiga byabatayogedde omanyi Edi ekizibu kye tulina mu Uganda ndi kati abantu abasinga abeesimbawo 98 ku buli 100 babanoonya mirimu kituufu otegedde kituufu nti tetukyalinga luli nti tunoonya omuntu ategeera asobola otuusa ensonga kubanga tukirize tugaane mu Uganda ne bw'obanga otegeera nga oyo gwe muyita pulezidenti wamwe yakyali ne bw'obanga otegeera nnyo ng'ogenda tutuusa ensonga mu paliamenti tezijja kukolwako era ekizibu kya Uganda si NRM mumubisibwa ne mugamba NRM atufukidde ekizibu no ekizibu kya Uganda Museveni si NRM atya kubanga Museveni ayina abawabuzi naye abawabula kituufu era obununuzi bwa Uganda tebuli mu nuupu buli ku Kyagulanyi ng'omuntu era ebintu ne bwe bikyuka Kyagulanyi n'abeera nga yowe NRM nga Museveni yowa nuupu era abantu bakyuka ne badde ewali Kyagulanyi kati ayogera bye bawulira ako kalemanya abantu okulowooza nosaba omuntu ng'alekana NRM etufugidde ekizibu NRM etufugidde NRM kyo ng'ekigambo tekiina buzibu obuzibu bwa Uganda Museveni kubanga Museveni yasalawo nti ebyensoma bya Uganda bidobonkane nga bwe biri kati era yayinza osalawo bibe bisitulibwe Museveni yasalawo nti Mubende batuzimbire eddwaliro erabika obulungi ng'eryo nga ne temuli basawo nga temuli na ddagala oba batakimanyi anti kijje nkugamba mbu kyekizibu bw'obanga okaddiye n'otuka ku accident etamanya nti nazaala abaana bana lwaki towummula kati omusajja omukulu nga Abed Bwanika twalirowoozeza mbu walya n'okkuta obusente obutono tebuyinza kwogeza bigambo bya kisiru ng'ebyo ng'obyogera ku Uganda gy'ozaaliddemu abaana gy'ogenda olekanamu n'abazzukulu kubanga tukirize tugaane ng'ogyeko eryamasasi gano agakubwa abato n'abakulu bw'ogatta Kyagulanyi na Abed Bwanika ng'ogyeko obutwa bwe bagaba amasasi n'ebintu ebirala bye bakola ebitta abantu Abed Bwanika asobola okufa ne wayitawo emyaka 3 Kyagulanyi okufa kitegeeza Abed Bwanika ayogera ng'era omuntu anaatera okukola ki okufa talumirirwa nsi yagambye ekyokubiri bakwata Mpuuga ne bamujja ku bwa leader of opposition ne bawa Joel Ssenyonyi n'agamba naye ekyo bakikola kumunafuya
kati bonga abave Masaka tebagenda kukkiriza kunafuyizibwa kw'abantu abo ababala ebyabwe banafuye omuntu gwe balabamu bo obukulembeze kubanga abadde akyasobola nti ono gwe bakwasa ekifo yali akyabulamu. Okimanyi bulungi singa museveni mu 2006 yatala entebe ey'obwa pulezidenti kati singa n'ebitabo bimuwandiikako ng'omuzira kituufu ng'akyategeera bulungi ng'akyareasoninga naye kireeta obuzibu mu politikisi w'e Uganda okimanyi nti omuntu ayagala asooka amale kufa ng'amaze okukola ebibi byonna nga badda kati Mpuuga we bamugidde ku leader of opposition we watuufu era Mpuuga bw'abanga yakola ebirungi Mukama yeebale era Mpuuga agenda sigaza ekitiibwa kye singa anaasirika. Omanyi bebe kulu simukkiririzaamu eyamuwandiikira oluyimba kamwako yali amanyi owandiika nti emirundi egisinga akamwa ke katulaga nti otegeera oba totegeera kati Bwanika kamuyeeyo Abed Bwanika kamuyeeyo kwasinga yasirise twagambye omusajja oli alina envi mbirevu alina amagezi newankubadde yeesimbawo bwa pulezidenti nebugaana tenadda ku bwa MP bo n'ayitamu awo twaligambye nti waayo alina amagezi naye kakati Mpuuga we bamugiddeyo awo ne bateekayo Ssennyonyi we watuufu naye kati nga Bwanika amagezi ge bwe gamuweereza yalowooza kubanga naye ekitegedde mu byayogedde bya kisiru ng'alina okuyiiya abantu badde ku sayidi ye kati ndowooza naye kwega ffe ng'ab'e Masaka tulina okukola bwe tuti otegedde ffe ng'abalala tebavaayo waliwo n'omusajja Joseph Sewungu aveeyo kuba wakalungu waliwo Katabaazi baveeyo waliwo n'omukyala Namayanja kwaya Abed Bwanika ng'ab'e Masaka gwe Bwanika naani naye ndowooza Bobi Wine weebale ekibiina okikwala n'okiwa abafamire kati singa wawa sitampu Abed toyogera bintu bya kisiru ate nanga tuli wano takiwangako bafamire kakale kati weebale okubanga wakwata wali temumanyiiwo nti mbuno Uganda we yatuuka ng'ogyeko okuttisa amasasi battisa obutwa gwe kuba akafaananyi nga ekifo ekirimu Nyanzi kirimu omuntu nga Abed Bwanika olowooza Kyagulanyi yali badde mulamu andi naye kyebalenda okugamba nti obudde buno bw'aba Mpuuga ayogedde bw'ati ate Bobi Wine yali mugezi kakati bw'ogamba mbu ekibiina kiddukanyizibwa bafamire ng'ate ogambye bajjayo Mpuuga ne bateekayo Ssennyonyi bafamire nabo ekyokubira nti ne Ssaabawandiisi David Lewis Rubongo yasi muganda we nedda Zedriga bona si bafamire lugiki waali watono nnyo gwe kennyini ya Bwanika ogambye bajjayo Mpuuga ne bazaayo Ssennyonyi abo babiri bafamire kubanga gwe bajjayo si wa famire ne gwe bazaayo si wa famire era nenkubuuza mpaayo abantu bana abava mu famire ya Kyagulanyi nze manyiko gundi Nyanzi kakati kale ayina muganda wo ne yeesimbawo mukyala naye ate katumbala ku bukulembeze sinawo era nze nange nekugamba gwa abaana abakyagulanyi baba bakubuze nze nange nekugamba waliyo gwe bayita Kaguta waliyo gwe bayita Salimu Sale waliyo gwe bayita Kataaha waliyo gwe bayita Muwoozi waliyo abantu bangi nakusabye bana nze mbakuwadde abali mu ya museveni kati kumwe babiri ani ategeera ani abulamu okutegeera tweyanziza Franka bwato bwabiraba ensonga ezimu mba njagala muzitegeere naye ndowooza Abed Bwanika oli mu kuzanyira myaka gy'abavubuka sirikako sina kuzanyira myaka gy'abavubuka ayagala kati amanyi Edi omuntu ng'aliko ekikwa kati nze nkugambye Abed Bwanika akkiriza gaana ali mu biseera bye ebyakawungeezi kati ayagala agenda okunyuka ng'akunamye ekyali mukunama naye nga mukunamiza nga agenda mulekawo anti omanyi Edi nagamba luli ekigambo nolakitegeera obutategeera bufaanaganako n'okufa omuntu okubeera nga musiru waakiri afa n'alema tawaanya abagezi abaliwo n'alema nakulekera abaana b'ekikolimu kubanga okulutya statement ng'eyo ku Kyagulanyi nga yegwa Abed Bwanika ng'ogikola ku Kyagulanyi okulutya statement ng'eyo nga ate ukimanyi naawe statement gyokoze ya bulimba agamba nti bano babba Nyanzi be basalawo ebyenkomeredde Nyanzi alimu abantu bameka kati kisimanyi ye kati Abed Bwanika kale tukiriza banyanzi be basalawo kuba akafaananyi ku ndowooza yo nga singa baali bakuwa kaadi
singa bali bakuwa stamp ng'otegeera bwotyo nga weesulisa. Abed Bwanika singa yatunda dde ekibiina. Nze nkugaye Kyagulanyi yali mugezi yeebala okuleeta mukulu we okubeera ku topu y'ekibiina. Kyagulanyi ebintu byakola bikulagira ddala oba mu bulungi oba mu bubi. Kyagulanyi ate kubeera pulezidenti wa Uganda alayidde ng'ogyeko ffe gwe twalonda kuba ffe gwe twali twalonda oba baamu bobo baakola kiro saagala gendayo naye ateekwa okulayira oba Museveni mulamu oba si mulamu nga mukozi mutya ajja omanyi edi bwobbe nnyo otuuka n'ogamba naye nedda olino tajjako kale tugenze wa because ate oyinza okubba ennyo n'otuusa ekiseera ng'onoonya n'ekyokubba nga tokyakiraba kanti ng'ebintu byonabalimu NRM. Yes ate ekyokubeeramu NRM ate tekitegeeza n'ekirala ekyokubeeramu NRM tetwagala mutulowooze sente olw'okuba tuli be NRM bajja kuleetera ebbaati nga lya red bagambe nti eryo lya bbulu. Abasinga bali mu NRM kyebakola nedda tulina okubanga ne bw'oba oli mu NRM olina kwogera ekituufu bwe luba lugi n'ogamba nti olwolugi bwe bakapa n'ogamba nti eri kapa kubanga tosobola anti nindako anti mwe mwagenza okujoledde nga ffe tuli mu system kati okujjako okusala obusaze eddiini naye lindako sikugamba ffe NRM ye yasookawo nuupu yazze kati mwagenza okujja nga tuli mu NRM kitegeeza kati ekirina okukolebwa kusala busaze eddiini okudda eri sikumbuuza nti lwaki atobeera mu NRM ndowooza gwe nkumazi. Abed Bwanika yatugambye ekibiina kya nuupu kitambulizibwa mu nkwawa za family gye bayitadde Kyagulanyi family naye ng'ate omuntu gwe tumanya ali omu bayiga bino tebirimu nakukweka. Miki Wine ali bibye, Dax Vibes ali bibye, ono omukyalo Mumbejja simanyi bamuyita Omumbejjani ali bibye. Bano babanjo mani bali byabwe omuntu omu gwe tumanya ali mu bukulembeze ate era nga yali mukulembeze yasooka erinnya lya chairman okufuuka chairman Nyanzi teryajjalwa nickname kitegeeza yoreda abadde mu bukulembeze. Kozi nabuuziza ku batulaba babuzeeko kale mbabuuzaako abatulaba Ikigrit Media kyemukola kyamaanyi mwebale kubanga mugoberera ebbanga lyonna gwe gusoose nno okubeerako era neebazizza omukisa ogumpeereddwa nange nzijembeeko Office of the National Chairman egamba kati ofaaki n'ensi baatugambye mwabadde ekyaddondo eyo ate ekyaddondo okusinziira Museveni yatulaze nti kati miliyoni 11 be balonzi abali mu NRM nabadde neebuuza nagawe mabega ninga nebanaye ate kati temutulabisa nnyo okutulaga nti ate kino kyetuvuga ate kiri bulala. Akalulu akasooka abalonda President Museveni zaali miliyoni 5 akaddako zaali miliyoni 4 olwaleero tuweza miliyoni kabe tuuka okulonda balagawa naye anyway nze sijja gendayo njagala nzema weje pikosi njagala kwogera ku kya Abed Bwanika agamba ekibiina kiri ekisookera ddala kati ffe tutandise okweraliikira naddala bali mu byobufuzi kati era ffe ababyagala olw'ensonga tugenze tandika kwevugira byabufuzi ffe nga ffe nga tetulina bantu betwebuuzaako azina okubeera awo ng'olina omuntu omukulu gw'osobola okwebuuzaako ekintu otya bwe kitambula n'akuwako ku magezi kakati ffe okutya kwe tulina tugenda kubeera abakulembeze mu ggwanga muno nga tetukyalina bantu bakulu betwebuuzaako twandibadde twebuuza ku ba Abed Bwanika naye bw'obanga olowooza bw'oti kati gwate twate tukyakwebuuzaako kubanga ekyokukola hati ne bw'obawo NRM ne bw'obawo opposition ekintu ekituufu kyo kirina kusigala nga kituufu. Ekyokubiri tosobola kubanga oli ku ddaala lyabaka bwa parliament nga wali ovuganyizaako ku bukulembeze bw'eggwanga n'olemererwa mukulemererwa nojja ku MP ne wabaawo ekibiina ekikuyamba n'okiroko because Masaka manyibanga opposition now waliyo DP waliyo FDC yali asobola okujja independent yali asobola okugira abantu wonna yali asobola n'okuliyetingawo ekiki najjango mbaka wa parliament nga bwaze okitegedde ekyo naye yalabanga nuupu weeva eriwo yesobola omutuusa mu parliament and he did yakimukolera si bwe kiri kakati naawe omuntu akuyambyeko n'otuuka waggulu ate bwe bukya ku makya n'otandika omukuba amayinja ekibuuzo kibuuza bw'onooba ovaayo ng'ogwana era n'akutanga okitegedde ekintu ekyo kakati kati kyekino oli kyambuuziza wuliriza oli kyambuuziza nti maweje gino emyaka oli bwenaalemu bwebanga yeyanyambako nentuuka gyendi kakati amangu ago mbankeera ntya ku makya nenzija nenkola statements oba oli awo ezitalina kizisobola kugatta ku ggwanga kakati ekyo nga nkivuddeko Abed Bwanika ono by the way nuupu eno
Abed Bwanika agifaita dda kuvadda mabega naye ayogera buli kintu yavaayo n'atuweereza ensaasaanya ku ssente zonna ezaasaanyizibwa ku mubaka Beti Nambozi owe mukono ani yali abimubuuziza byali bigatako ki ku ggwanga bwe libanga eggwanga lyamuteekamu ssente kitegeeza eyo gavumenti eyagala abantu bayi babiri balamu bwe ba yamuteekamu ssente omubaka wa paalamenti kakati bwe kibanga wavaayo n'okuba olw'okuba bamusaasanyirizaako ssente kiki kyewali ogezakati ekyo nkivuddeko ekirala Abed Bwanika agamba nti nuupu ya family ye kenyini juzi yakamala okulondebwa okulira akakiiko ka parliament akalondoola ebisuubizo bya gavumenti kukitegedde naye si wa family mwat for your own information niba akamala okumuweereza ekisanja era yakulira okitegedde Joyce baagala wuliriza honorable Joyce baagala ntwatwa omubaka omukyalo wa Mityana ye mumyuka we naye wa family kakati naawe bwe kibanga kyova olaba NRM ye ekyatwalira ddala obuyinza bw'eggwanga lino kubanga bibana abantu bemulina mu opposition then what do you want us to do era kiki kyetulina okukola okusigala nga tukulembera eggwanga lino kakati naawe yavaayo n'ayogera ayogedde ku nsonga ya Mathias Mpuuga okubanga bamugyako ekyobwaloopu kitegeeza singa Bwanika baakwata eggwanga lino ne balikuweereza nga pulezidenti waalyo wandirimedde mu buyinza kubanga already enteekateeka y'emaze otulaga nti omuntu bw'abeera omulungi alina kubeera mu bukulembeze ebbanga lyonna kakati obulungi bwo bulirabikadde onoomala kukola nsobi oli okwotegeera singa eyasooka mu paalamenti Bwanika waali yabeerawo Bwanika waalizeewo eyasooka ye kabonera yamusooka okubeera MP kati kitwale nti Masaka City bakagisala nekimanya kabonera bakagisaawo nga constituency which is okay naye n'okuviira ddala emabega tulina ebifo abantu bye bavuddemu abalala ne bakola ki ne babigendamu kakati nze njagala kubabuulira naddala mu abali ku opposition nga mbanga ebintu ebimu temubisobola muddeeka mwebake Masaka eno badde manyiddwa nnyo nga opposition oibanga lyonna naye ate ng'ababadde bagikwatiridde okubeera eyo opposition nabate abatandise okukulira myaka ate ensobi batandikidde ddala ozikola era teweewuunya myaka 10 okuva kati nga Masaka tekyeri opposition kubanga nakyo kijja kusoboka anti temulina be mugenda kwebuuzaako ate mukyabalina babano ba Abed Bwanika kankunnyonnyole nakugambye nti ekizibu kya Uganda CNRM nenkunnyonnyola mbu ekizibu kya Uganda museveni era obununuzi bwa Uganda si nuupu obununuzi bwa Uganda muntu nga Kyagulanyi otegedde kakati abasajja nga Abed Bwanika si ba opposition ekituufu kubanga bwe baali badde ba opposition nze mpulira nzikiriza mu mbeera egamba nti twali badde tetulonda na bibiina twali badde tulonda ntegeera ya muntu kwabo tulonda ebibiina munanga abasajja abo abagaba kaadi ne tickets ez'ebibiina si bamalayika si bakatonda nti baloota nti ono agenda tulyamu olukwe oba tatuliyemu olukwe nti bakulaba kati ekisooka kati Abed Bwanika osobola omuwa ekitiibwa olw'okuba aludde mu byobufuzi n'omuwa ekitiibwa olw'emyaka gye nga naawe osuubira nti naye agenda kukyewa nogamba ono kaze n'atwegattako ate muntu mukulu ataludde mu byobufuzi ekyokukola akimanyi yensonga lwaki olaba Lukwago si wanuupu obadde okimanyi naye ategeera ng'omuntu ali ku opposition era akwatagana bulungi ne Bakyagulanyi mawejje kakati gwe bw'owulira bino nti ekibiina kikulemberwa famire ya Kyagulanyi nga mmwe muyina ekyammwe envuvumo zitulaga ne kabineti ezimu zi approvingibwa sali musale ekyo nkugala kiri mu luvuuvuumo kubanze sibeerangako minisita nti ye yannonda ekyokubiri nga bw'olaba operation wealth creation sali musale yagikulembedde ompuliriza bulungi Abed Bwanika akulira ani kakati Edi kino ekintu ki self explanatory kinnyonnyola kyokka bwe kibanga omuntu avuddeyo n'ayogera nga kyayogera ali ku muti kwatudde gwali mu kutema olweddako kabonero akakulaga nti ye yava dda ku layini ayina gyali kabonero akakulaga nti musiru kakati Franka ebyo ebigambo katu ekigambo bw'otuula ku muti gwoti ng'oli eno waggulu n'ogutema nga weerabidde nti ogenda kugwa. My point of concern is Joe obutakanya bwali mu FDC omubaka wa Kira municipali Ibrahim Ssemujinganda yavaayo n'agamba nti
ono Patrick Oboya Amriat president wa FDC najana nkumbi bali bamukaka awereze omulimo abekwa muwala gwawereze omulimo mu office ye ngombaka mu parliament omuwala bamunonye bunonya wabweru ajje bamuwereze omulimo mbaleme kweyagaliza alime kuleta wa family. Njagala kubuuza ekibuuzo kino, gwe muntu gwandaba muntu kyali emmere ng'emmere eyo nga si ya wa family wo nga tomwesiga nosigala ng'oli comfortable banga lyo politics wa Uganda ng'olwaleero tulina abantu abafa ne bakubuuza gundi yafudde atya nga tosaana kunyonya kitegeeza ati nkugira kitegeeza nti ebintu ebimu oba onooyagala oba toyagali oba oyagala otya oba toyagala otya ojja kwesanga nga abantu boolina ku lusegeri bateekwa kuba babu akuliemu olukwe naye ng'okitegedde nti waawaka yandiddemu oluki kankuwa ekyokulabirako ono waakuliiriddemu olukwe nga temuzaalibwa mwenna kakati denodoozi ekirwadde kankubuzeeyo ekibuuzo oli mu bukulembeze sindirida okanya nti bannayuganda balaka batandise okubuuka abantu bano nti kati ekimwogeza bamuwadde oyo bakibuusa oba tebannaba anti ekisobola okubabuusa kiri mu bintu nga bibiri wali mu kutandika naggambye nti wadde tuli beenaalimu naye tojja kuddira emmotoka n'otugamba nti eyo piki naffe ne tukikkiriza olw'okuba nti tuli beenaalimu ekyo kimu. Ekyokubiri Kyagulanyi kino tujja kukkiriza guno omulembe gwe tulimu guno omulembe gwaffe gw'abavubuka. Kyagulanyi oba oyagala oba toyagala aliko amasanyalaze agamutambulirako ate Kyagulanyi okumanya nti aliko ekintu ekyenjawulo ekimuliko ayina Katonda engeri gy'agenza amulabulamu abantu ab'enjawulo n'abawa obukulembeze ate ne bongera okukola ensobi ezikyasingidde dda ebigambo ebimu Franka bane ebigambo eby'Oluganda okukunama kitegeeza kukwambula kyentegeeza nti ensobi bazikola already nga n'obuyinza babukoze eki babubawadde kakati Abed Bwanika ensobi gye yakamala okukola already yakulira okulondola ebisuubizo bya gavumenti ekyebuuzibwa bw'obanga okola statement eri wano n'okola omulimu nga bw'oteekeddwa ogukola kitegeeza emyaka ebiri n'ekitundu we gigwerako tujja kulaba ekirala ekizeeko yagambye sokoleke mumalirizi yagambye oba bamuwadde kaadi ye tebajja mutiisatiisa lwa kumuwa kaadi abalonzi yebe yesigamyeko ate ebintu bya mirundi ebiri leka nze edde ekyo nkimwangwirize buli lwobanga tokyalina kyozzaako oteekwa kwekwata ku bisubi si bwe kiri kasita omala okukizuula nti mu bannayuganda obuwagizi bukendedde ekyo n'okizuula n'okimanya otandika kukola byoyagala kubanga oba okimanyi oba otya toddayo mu palamenti. Kakati ebyo byokorredde eyo Masaka gyolaba togiyita yakusaaga yamaze dda kati okusengejja bonna begenda okuwaka lulubira 26 yabategedde dda olwedde abamu bayirabye dda kyekimu n'ekiri wano municipality neewunyiza nnyo okulowooza mbu okujja ku Mpuuga mbu Kyagulanyi agenda kubagana mbu Masaka egenda nkugambye who was Mpuuga before joining kakati gwezokoze ku ebyo bagambye abaye Masaka bategeera nga wuliriza kuno omukutu tulabibwa abantu bangi tulina ne Facebook tulabibwa abantu bangi buli muntu yenna ali mu Greater Masaka oba ali mu Masaka olwaleero nze ebiseera by'akalulu kano akasembyeyo nali nkolera Masaka okitegeera akalulu ke Masaka nga bwe katambula konna n'okanoonya ffe bamu ku baali bakanoonya ebiseera ebyo okitegeera nga tunoonyeza kubaka ffe kuva dda tunoonya ekintu ekituufu ekirina okukolebwa ffe tetufuddeeyo oba oli agidde mu kaadi ki tulaba obusobozi bw'omuntu ffe ne tumuwa nganze nga mawugi enkola yange naye nga bannamasaka mukimanyi bulungi nze bannaye Mpuuga nze ngenda mwogerako ebiseera biri emabega mu kisanja kiri amaanyi gaali gakendedde weevu ya Nuupu bwe yajja gemaanyi golaba agadde engulu kakati Mathias Mpuuga w'ekitiibwa era nakino kankikutegeeze amaanyi golina olwaleero wuliriza amaanyi gayina olwaleero agayina lw'abannayuganda lw'abannamasaka okitegedde kintu sigagenga ye kakati bwekibanga kiri bwe kityo mukirize bannamasaka kyebamugenda nakyo Mpuuga kale we namuweeredde ka credit asirise yetavangayo kulaga busungu bwe omuntu asirise teyejjusa tavangayo kulaga era bwe namulaba juzi ku BBS nga ayogeraawo kati omulaba ayogeranga omusajja aliho ne ekitufudde ab'amaanyi mu gavumenti eno kubanga tuli beenaalimu naye sigala nga tuli b'amaanyi kugamba nti eno simu n'eba simu mwogera amazima nti eno simu n'omugaa nti laptop. Nina submission gye njagala okuwa Abed Bwanika. Abed Bwanika webalebale myaka gwe omuntu omu togenda kusirwaza abavubuka abali mu kustavinga okuwangula kubanga Abed Bwanika bwe wetuulira ne weepimapima gwe Abed Bwanika n'obwa Abed Bwanika bwo
nga mu politics tubadde tukumanyinga failure taba kubayo omukulu Robert Kyagulanyi Center nti yatandikawo weveri ko amasanyalaze ne gakukoleza twandibadde tukuwulira ng'omugenzi. Abed Bwanika message yange eryemu bana abasajja baba bakutuma toba muganda musiru omuganda omusiru kankimaleyo bagamba alya mu munno olukwe leka kubanga yali olukwe bero bana abasajja bayivu gwe tamumanyi nti omusajja asobola okusindika okola ekintu nga intention ye yakira mpozo yagala tugamba mu kukuba campaign mwa Museveni yakuwa kasente if not that omumwa gusirise edi ne kano kankawereze bana Uganda bakategeeri naddala fa abavubuka ab'omulembe omutibi nti eggwanga lino we lituuse tukirize n'abali kulembera wadde bakuliridde emyaka naye bamaze okutegeera nti kati eggwanga lyetaaga kubeera mbavubuka era ze zimu ku nsonga lwaki olaba kino ekisinde ekipya ekyayeyubudde ne kivaamu MK simanyi PLU kakati ekyo ekisinde kyolaba ekigendeerwa kyakyo Patriotic League of Uganda lwaki kyazze nti omulembe gwe tulimu gwa bavubuka Muhoozi Kainerugaba Jeno mutabani w'omukulembeze muvubuka kitegeeza ki bwe kibanga n'abakulembera eggwanga lino bamaze okitegeera nti kati lino eggwanga lyetaaga bavubuka kakati kitegeeza mu abakulidde emyaka mutuveeko ffe tuweereza tubeeko bye tugamba eggwanga ky'obuvubuka beetaaga buweereza mawejje tukirize tugaane osooka kufuna kinakuweereza buweereza lindako tukirize tugaane nze nazaalibwa NRM yekulembera Uganda naye tukirize tugaane abasajja tebalina kye bakoze nedda nawejje nedda okukola wuliriza kati nze kino kankikugambe bwenti wuliriza tebakoze ebikoleddwa bibi tebiriiwo leka nonkulage ebikoleddwa bibi nodeka tewali kubanga sente tuwulire ebikoleddwa biriwo nze singa Frank agambye wuliriza singa Frank agambye nti NRM we yajjira mu buyinza bw'eggwanga lino yakola bwekola yakola neddamu n'ebyonoona ekyo nali nja kuwulira wuliriza netiwaka gye tuliko gwe wagikola bw'omala okwoza gwe mawejje gwe bagambye nti mbuno simu eno olwokuba yaze ku mulembe gwa Museveni yeyajingulira bwe olina ebintu bye weerabidde nti muno naabwe olwaliro obwo buzimbe bwe bazimba bwe batateekayo ddagala anti wuliriza ziba ssente zaffe gwe weerabidde muno sabbuuni okugula sabbuuni okuteekeddwa okugula nusu 10 ngugula nusu 7 oli muwoza NRM ekoze nga bali ku ssente zaffe balya nga weerabidde nti nno lita y'amafuta erina okugulwa nusu 7 egula nusu 8 oli mutugamba nti nno NRM ekoze baana bameka abagudde nawe ekyo kye nakugambye wali tena kyekoze ebyonoonedde ddala libisaanawo ekyo kye tusobola nitusobola kati emyaka 35 bakoleramu basangawo bisange ebizimbe omuli polisi basangawo bisange polisi ezisinga wano mu Uganda zipangisa tezisasula na bannannyini bizimbe ebyo nti yakola oluganda olutuufu luluno bw'omala okwoza n'oteeka mu olwo olugoye luba luzemu ne luddugala kanya nakyo katolina bw'okakasa muntu ekyo kyenzikanya nakyo wuliriza muŋambye yakola nga n'ebizimbe byennyini byekoleramu ebisinga ebya polisi si ye yabizimba nga n'enguudo ze yasangawo zikyalinamu zeekoze zoonoonese mbwekoze eba ekoze eki oluguudo lulwawo wammanga lwabomoka tebannaluggulawo olwabakoze abatulaba leka mbawe ekintu abantu naawe eggwanga lino we lutuuse kizimbe kimu mawejje NRM kye yazimba kyomanye kiri mu Uganda nogamba nti emyaka yazimba yero plaza etugasaki batundyamu byakulya kakati kamba buli mukusiriwazanga eggwanga we lituuse bwe tujjanga wano tandi kutuwanga ekitiibwa naffe tutegeera wa abantu abatulaba ekitiibwa tuddamu kuleeta abantu nga mawejje agenda okukoleza NRM nti ekoze eki nze njagala oveeyo ogambe nti ekoze kino nga ne ssente zennyini zetuweezo nze kinuma edi mulinga batakimanyi ffe vennyini ffe tuwa omusolo ffe tukanye ekintu kimu Franka kankuwe kino olaba data bwe tukozesa Kenya Facebook yagiggala Kenya kati kino kyenkugamba kituufu bajja kunjulira data gwe tufuna wano ku nusu 15,000 Kenya wa nusu 5
data gwe tufuna wano owa monthly gwe tukozesa ali medium omutono gwe tutandikirako Kenya alaika alinga ku mutwalo gumu na kitundu nalabye nga wa bisatu kilo ya kasoli ewafe madudu ndi mulimi wa kasoli kilo ya bisatu akawunga ka 10 kilo chachu because omanyi buli tubera ne feelings buli tubera ne feelings kati leka malirize togere ku kyakasoli kamuze frank nze ndi mulimu wa kasoli namutunze bisatu naye wamutunze bisatu okimanyi season ewedde kilo twagitunda nusu 10 naye nga akawunga kali ka 10 naja chuya liwa 10 nakubuzize kibuzo zezi sana sizezi sana naye kezasingako sakoleke mbuzemu ekyo nakyolowooza kibuzo kirungi mawejje twamutunda 10 ngera kilo ya kawunga yo ya 10 nga kasoli yenyi tumutunze 10 nga chachu tumutunze 10 mu lusambu olumwe mukoze Lwaki mutulumirirwa nikosi kankubuze kati mumpuliriza kiro ya kasoli kebere ku 10 nga mpangisa yiika emitwalo 2 mu egyo yiika egyo emu nenteka mu eddagala nenteka mu obudde bwange kyembadengezako okulaga frank sigambye nti ekyo kimala okiwulira sigambye nti kimala nembadengezako okulaga nti ebintu bisobola okukyuka nga bwe bikyuse ebikyukanga kubanga ebbanga lyonna sirina kwerabiranga ebbanga lyonna kyakyuwa bbeeyi okusinga kasoli n'akawunga ka bbeeyi okusinga kasoli ebbanga lyonna leka muansa ebbeeyi y'ebirime bwaba yagula nusu 10 nga government kati ye yasaze wagula ebisatu eno enalemu bweyagira bali government ezaliwo zali zisobola okugula ebirime ku bantu nezibitereka nezimala ate zo nezibibaguza ku bbeeyi ennungi anti kati franka ekyo kyoyogera kyekiri kyewayogedde wali nti president museveni abandi badde bamuwabula ate ye bakola yabawabula kyokanga ate abasasula sente ekyokukola kyandibadde weekiri naye abandi badde bamuwa amagezi ate bo bakola ki bagaweereza that's why buli kimu kiringa bwokola munzikirize basaba ne banyabo kyotayina bamuwa amagezi nga nabo tebagayina basaba ne banyabo ensonga enkulu ebadde nnyo ya Abed Bwanika lwakuba munanga olumulaba omuntu ng'ayogera ku kintu n'olaba ng'alinganga yeye abantu bayita mu bulumi obutali nonno bwolowooza mbu oba basula njala oba mu nju babagoba naye ng'awuli ataddemu amaanyi mangi amaanyi ago n'atafuna kyokka ng'abamulaba baba bamulowoozesa kubanga ono kati munnamawulire ayogera ku kyamaanyi naye omulimu gwe tukola gunyigirizibwa twa extent nti ne ba directors olumu tubatuuka ntubagamba oba mutusonyiwe salary musajja ne bakuggyako omusolo ogwa UCC ne bakugamba nti atosasule town council atosasule simanya KCCA ate URA nayo nejja nekubanja yona ne tubikiriza naye ate mu malwaliro kubanga Edi muwala wange tasobola somera mu somero lya government of course nange wange tasobola sisobola kulwaza muwala wange ne mu somero lya government bambi manyi nali nkigezezaako kati songa tumaliriza musolo nguwa sobola gwepena message yange eno kanjiwereza Abed Bwanika je nabadde ndi mu kumuwaluli Abed Bwanika tugieko akamanyiro n'obwembe ofunno bungi bw'obanga oyagala mawulire genda otwale ebikopo ya Abed Bwanika diwe twali tukulabye kongo ina kyokoledde kabonera oba otuteyo donation yonna gwanganya kyabulani gwali oyogedde kiye mu parliament Abed Bwanika n'obwa Abed Bwanika bo abamu tetuli banuupu wadde tuyinza oba tetuli beenaalimu tulaba ebintu nga mu butuufu bwabyo bwe tulaba omuntu omusirwasirwaza eggwanga abaana nga badde batandise okutegeera ensi nti okukola kyekintu option abaana mugenda balowooza nti okusabiriza mwami Museveni option y'okusucceedinga gwe Abed banange singa kyali kisoboka twandikutte emikono gwe tukugoba ne mu ggwanga Uganda nodde Rwanda kuba like toli mu na Uganda oyogera oti ekintu ekiri mu lisipuliko ne bakuwa attention ku TV n'otubuliranga bwe kibiina bwe kita ekyo kye kizibu ky'abana Uganda kyaza ku TV si basiru balwadde ekyo kye kizibu ky'abana Uganda ekibiina okutambulizibwa mu nkwawa kale no kisucceedinze gwe ekibiina kiwavaamu nzijukira wali wa DP kiri luddawa mawaliwa gwe kyogambe kitatambulira mu structures kale tugambe mu kitambulira mu nkwawa nakubuuziza kyagulanye okutambuza ekibiina mu nkwawa kye kiganye Museveni okulonda Minister of Education nga yasoma education kye kimuganye baziza no former Vice President Jaberi Bidandi Gilbert bali baseka Bukenya kuki bamuziza mbu muwabuzi kuba environment tachasobola na kutambula
bagenda kwa ne mwami Museveni eggwanga lino ekintu kyosinza tukola obubi kiryakyo eggwanga lino olimye omukisa okutambulira mu nsinga entuufu bwe tulina okuba olonda abasajja b'ogundi yandetera amazzi ekikwewunyisa mukama wadde omukisa wangale yeetereza aganye buli bwayongera okula nga gabula twasibulidde wano basebo ne banyabo tujja kuddamu